Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for watching. Aya subscribing kyokola kyamaanyi era tukikwebaliza. Obeera nga okola ekyo tusobola okubanga naffe tuyongera mu maaso. Olunaku olw'eggulo bannaffe aba UNEB bafulumiza PLE results era amasomero kasubire abadde mu P7. Congratulations abawangudde ne bafuna grades ennungi era ne bayita. Wabula kano njagala kapozinga nga question ejagenda mu comment section ombuulire. Ddala education system eye Uganda ekyamatalinga oba nedda biki byolowooza ebisobola okuba nga bikolebwa mu education system yaffe. Omwana asomedde mu ssomero ly'obukadde obubiri, asomedde mu ly'ataano, asomedde mu ly'akamu, ffenna tugenda okufuluma okugenda mu nsi nga twenkana. Education system ekyali wafi oba nedda. Nze Ade Wilberforce Muyanja nkoze okubeera ng'okubeera Focus TV. Amawulire ge tulina olwaleero g'eg'omukulu Magoola oluno wa Busiro East ewali Walukagga ne omuteeketeeke Sseggona. Avuddeyo ne yeewakana abagamba nti ye yeekobaana ne Walukagga ne bakola endagaano ya ssente n'amuwa ssente okumuguza ekifo. Agambye nedda ebyo byogerebwa naye tebirinaako bukakafu era tavangayo yadde okusayininga endagaano n'omwami Walukagga. Era bwabuuzibwa ku nsonga lwaki oboolyawo kiki kyafuula Walukagga ow'enkizo ku bonna abasatu, agambye nti maybe fame yali ya njawulo. Ekyokubiri n'okubeera nti abaddeko mu kifo eky'obwammeeya ekyo kyamufuula ow'enkizo. Ekirala n'agamba nti n'ekyokubeera nti nno amanyikiddwa nnyo. So omukulu ono katweka vidiyo ke aka Magoola Emmanuel Ssalongo nga nnyonnyola nti tawanka ku Walukagga ssente, so ebigambo bibadde mutukomoka era bibadde mutambuza bifu. Honorable, okimanyi bulungi nnyo bw'oba obadde mu byofuzi okuva 2000 ekyo kye mwakola ne Walukagga kikkirizibwa? Kavidiyo nkalabye era nze guno gwe muli gwange ogusoose okola ki? Okalaba. Mbadde sikalabanga nze sibeera ku social media. Naye nga nziramu ebigambo bya Walukagga. Nze sirina ndagaano mpandiike oba eri vabo ne Mr. Walukagga. Ekyo njagala kukiddamu. Sirina ndagaano nti mpandiike oba eri vabo nani. Naye waliwo juzi muwala wange yandaga ebigundi nsimanyi mu ndagaano gye yawandiika ne Walukagga. Ebyo bigundi bya ku street. Bibozibozi bintu bya ku street. Naye nze sirina ndagaano mpandiike nani ne Walukagga. Naye ayogedde ku resources. Walukagga namusanga nga alina ebimotoka bye ebiri branded. Waliwo Kipajero n'emmotoka endala Makato waliwo emmotoka endala. Nangamba Magoola emmotoka zino kanzikuwe branding eziteekeko posters zo. Nemwebaza. Naye oli asobola okuwa emmotoka ezo ez'obwereere? Tekisoboka. Ne Electoral Commission kikkirizibwa. Tugenda ne tupangisa ebintu ku bantu n'okwewola ssente. Ekyokubiri, Walukagga muyimbi alina brand, tayimbira bwereere. Ne mugamba kulaale zange 3 ojja kujja okole ki? Onyimbireko era bw'omala okuyimba nja kusasula. Musasula ng'omuyimbi, si musasula ng'omulonzi. Musasula ng'omuki? Ng'omuyimbi. Okay, y'omwami Magoola. Magoola Matovu Emmanuel Magoola Matovu ng'akunnyonnyola biki oboolyawo bye nga ye okutuuka ku ndagaano ne Walukagga. Then amawulire ge nnina amalala ge tusembyayo ge g'ekifo ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoleramu ka vidiyo akaasooka esayidi z'Ekanyanya Mpereerwe sayidi. Akafo kafuuse ekizibu. Nabale ku basereebu abakettanidde okugendayo naye buli omu agamba nti bw'otwalayo n'akolerayo ka bizinesi ke oba n'akolerayo akalango tosobola kusigala kyekimu. Ekifo kyokka, just kifo kino kibaddemu nti yali ddwaliro yazibwa emyaka nga 25 emabega n'etaggwa. Nnyini lyondowooza yafuna obuzibu mu by'ensimbi n'atalimaliriza. Naye ekifo kifuuse kya bulambuzi. Ekifo kyaweereddwa amasannyalaze kifuuse kya bulambuzi.
era abaana betanidde nnyo okugendayo. Tusuubira nti ne poliisi maaso eyinza okuvaayo n'eyisa ekirangiriro addamu okukwatibwako. Ekifo kino njagala nkuleke ku bantu abakigenzeemu era biki bye bakyogerako after okugendayo. Nawe oyinza okuba omukisa okugendayo nga kifuuse kya bulambuzi era nga Uganda Tourism mwandibadde mukyekwata ne mukikaveetinga ne mubeera nga mukigazeetinga bulungi abantu bajje basasulenga ssente ku kyobulambuzi kino. Ye story gye nkuleetedde kafee ku video zaba abagenzeeyo okola biki. Alright, kakati bantu banga balungi obutabalwisaawo na balonza olunaku olwaliro mbaleetedde omufaliso gwaffe guno ogwa fiber ngaye mugulengera. Njagala osooka ojja obalage fiber ono, balabe fiber nga waabeera, balabe fiber nga waafaanana. Fiber ono nno golaba mufaliso muwanga. Mukulu, amanya bakuyitani? Bakuyita Mukisa area. Mukisa area oli mutuzeewo ku kintu kino sebo? Abantu wano kigambibwa nti wali President Bobi Wine. Kituufu? Kakati nga mmwe abatunze b'ekitundu kino, ekifo kino mukisanze mutya okuva olunaku Kyagulanyi we yamala okuva mu kifo kino? Bantu bangi bajjawo kirambula. Bantu bangi bazeewo kukirambula n'okukolerawo bizinesi zaabwe. N'okolerawo obulango. Bazze kukirambula sako n'okolerawo obulango. Lino lyali ddwaliro bwe tutegeddeko. Mu kitundu kino mulimu malwaliro ameka agabayambi ng'abatuuze mu kitundu kino? Nga gavumenti. Liri Komamboga. Ekitegeeza mu kitundu twogerera tewaliwo ddwaliro lya gavumenti lyonna. Wano wote wali. Singa omuntu afuna obuzibu ateekeddwa okuduka paka Komamboga. Kakati nno abatunzi mbawulidde ekifo kino bagamba nti okwetololera ekifo kino kyonna temuli ddwaliro lisangibwamu. Omuntu singa abeera afunye obuzibu oba omukyala ayagala kuzaala oba waliwo alwadde yeetaagibwa okudduka paka Komamboga okufuna obujjanjabi. Wabula nga wano we tuyimiridde ate jjukira nti oli ali ddwaliro. Tetumanyi bigendererwa ki ate n'ekirala tetumanyi bubaka ki Bobi Wine bwagezaako okuweereza eri abakulu mu kitongole kya gavumenti omuli President Museveni n'abalala okuba nti ekifo kino we yalonze. Tukyanoonyerezebwa okumanya lwaki wano we yalonze mu bifo byonna ebyetoolodde Uganda yalonze okujja ku ddwaliro eritakyakola eryagwa okubanga adde Wilberforce Mumiyanja alifuko tusinkane mu stories zaffe zijja mu maaso awo mbagaliza olunaku olulungi mbere bulungi mweraba. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.